Mwasuze mtyano abazukuse naffe tubadiremu agatali konfufunga bwe gabadde mu kiro nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi katandike n'ebikolo ebyagabaddemu. Abatuuze bayisizza ebivulu olwa munnaabwe azadde abaana bano omulundi gumu. Essanyu akuva edda nsaba Katonda ampa abaana naye Katonda ze musala zange ampadde n'amaanyi mangi. Enkalu ku bwa Ssenkagale bwa DP abawagizi ba Ssebamala balumbye ekitebe ne bakola effujjo. Akalulu k'Essembabule era kasaziddwamu. Baagala okulonda ssentebe kuggibwewo. Abalabiriza abategese Namugongo balaajanidde gavumenti. Ssente ze balina tezibamala. We do not have all the finances that are required. Kale nyongera okubaaniriza katandike n'entambula esanyaladde ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu nga baaniriza omukazi yakubyewo ezzadde ly'abaana bana omulundi gumu mu ddwaliro ly'e Kawempe okumuzza ku kyalo bamuleetedde mu luseregende lw'emmotoka. Abafumbo Patrick Waddimbo emyaka 39 manyiddwa nga Taata Pamela ne Kabyetero ne Tikonshaba ne bakubyewo ezzadde ly'abaana bana omulundi gumu ng'omukazi azaalidde mu ddwaliro ly'e Kawempe. Bino oluvudde matuga abatuuze ku kyalo Kigoogwa gye bawangalira bamugaanye essanyu ne batandika okwebuga okulaba engeri gye banaanamu munnaabwe mu ddwaliro mu bitiibwa. Bekozeemu omulimu ne bateekawo oluseregende lwa mmotoka ezimunonya mu ddwaliro ekisannyalaza entambula y'ebidduka ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulo. Byonna gye bayisa abantu babadde bayayaana okulaba ku mukazi azadde abaana abana omulundi ogumu mwe bategeeza nga bwe bazzenga bawulira ebiwulire. Kubanze bukyaŋŋambawo badde mpulira biwulire ku leediyo naye bukyatuuse matuge nga temunywanyi wange yakituuseeko natya nnyo nengamba tekisoboka naŋŋamba gengamba ge mazima. Ate n'abaami abalala bannaye balabire ku Taata Sam abaddewo bannange abaddewo paka lasiti. Ne bonna kyemmanyi mukwano gwange bwayiseemu essaawa eno tokyabuwulira olw'essanyu engeri gye bamwanirizaamu kubanga kino kyamagero. Si bangi omukisa guno bagwagala naye tebagufuna. Ontaba yeebazizza Katonda olwabba okumulava omukwano n'okumulabirira okuva lwe yafuna olubuto. Neebaza Katonda okubanga nsobozesa okubanga nzaala abaana bano n'omwami okumbeererawo mu mbeera yonna. Akuva edda nsaba Katonda ampa abaana nga mugamba kiise nga ampa abalongo ndisanyuka naye Katonda ze musala zange ampadde n'amaanyi mangi. Atwadde abaana bana balamu bulungi bonna balenzi. Ye Waddimbo abadde omusanyufu asuubizza okusasula mukyala we n'empeta. Kyabadde ayitamu kibadde kinene nina kukola ekyo amangu ddala nja kwogera naye njagala mukuba empeta n'ebinda bimwe tukote. Yeebazizza abasaba abazaalisisa mukyala we n'okumulabira okuva lwe bamanya nti asitudde abaana bana. Abasooka otuwa amawulire nti tulina abaana bana omusawo yakyamuukirira naye nga leka yali mutuufu kyeyali alabye yali takirabangako agenda okukebera mu sikaani nga abaana bali bana n'akuba enduulu n'agamba basawo banne mujje ono alina bana. Omulwadde n'atya n'agwawo ekigwo naye okuyitamu ebyo basinkana abasawo abalala ne batubudaabuda ne batugumya nange nenziramu amaanyi. Omubulizi w'ekkanisa St. Stephen's Kigoogwa Church of Uganda Robina Musi yeebazza Waddimba olw'okwagala mukyala we. Ate ne neebaza eri omwami kubanga Patrick abaddewo nnyo eri omukyala ng'amulabirira ng'afaayo n'amubeererawo mu mbeera zonna. Bwaswa Beeka Ssentongo Kagere yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Amina bannaffe tubasanyukiddeko ate bannakibiina kya DP bakubaganidde ku geeti
abamu ku bawagizi ab'ekiwayi ekyo yeegwanyisa ekifo ky'obwassekagale w'ekibiina kino Richard Sebamala bwe basanze nga geeti nzigale ne bagisindika esobole okweggula ku mpaka. Bagadde okutwala bendera ku mpaka gye biggweredde nga ssentebe w'okulonda mu kibiina kino bamusindise n'agwa. Enkalo zinoonyeza obukongobbi ku kitebe kya DP oluvala abawagizi b'omubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala okuluma ofiisi za DP ezisangibwa e Mengo ku Balintuma abaagala okumenya omulyango bayingire ku mpaka bejjidde nga abakiise abalonde okuyita mu kulonda ku obukulembeze bw'ekiina beeteekateeka okusimbula olunaku olw'enkya okugenda embala kugenda okubeera tambiruka. Abawagizi ba Sebamala okutuuka okulumba babadde ku Tintown Hotel Makerere ne bafuna Maulid Ssenkagale wa DP Norbert Mao n'akulira okunakene Mutenyo babadde nabo bayise bannamuliro okubabuulira bagande tebagenda okwibwako akalulu buli muntu agenda kuyingira tuvavaganira wano soka tugende ekyembalala bagenze okutuuka ng'omulyango gubayingiza mu ggale ne batandika okukasuka baye n'okusamasamba geeti ekibaliriza abawagizi bemu abadde munda okujja okuggulawo bano oluyingidde batugire ku kitutuma ku abadde agenda okugire ne basitula emizindaalo ne bendereza ekibiina nga baleka nti olukalala namulire ne basobola kulukiriza kubeerawo. Abakulembeze bazze nabo bategeeza nti Mao yatutiramu abakiise eggulu n'abasinkanya akulira Operation Wealth Creation General Salim Saleh abawe ssente basobole okumulonda. Mwami Mao abayita abayaaye ne ttiimu ye naye ffe tukakasa bulungi bwetu byosiga byokola ki byokungula. Poliisi e Kampala mukadde ekulemedwamu Ose Nicholas Kamusimeze ne kakanya embeera akulira ebyokulonda mu DP Kedde Mutenyi ategeeza nti Norbert Mao yakyazizza General Salim Salima akaga eggulu okusomesaamu ku banna DP enkola Operation Wealth Creation beekulaakulanye. Bagiyitaani programu WC aba DP be bagiwandiika Profesa Mulema ne Profesa Kyesimira yalimbye yema omu kwogera kweyeganya ebiyitingana nti ensinkano bannakibiina gye babaddemu ne Salim Saleh yalubidde kugulira abalonzi abagenda okweta mu kulonda abakulembeze ba DP abajja. Naye bakali lugambo bano nga bulijjo we bakola balunga omunnyo binzaali n'ebyobulimba Mao atutte abalonzi ba DP ewasale Sale abagabire ssente basobole okumulonda. Mao ategeeza nti baludde nga babanja ensinkano ne basobola okusaba General Salim Saleh ebintu ebikozesebwa okukulaakulanya nga wazze akola ku bantu abalala abamukyalira. Si musango okutuula n'omuntu akulira programu erwanisa obwavu era ezimba obugagga mu batuuze ba Uganda. Mao ategeeza nti abantu abalombye ekitebe kya DP si ba DP wala banakigwanyize ab'ennyinza ebyabwe nga waliwo bannaffe abamu abeeyita aba DP nga baagala kukola kavuyo ku kitebe. Embeera eyo tetandise leero ne mu kalulu akaayita 2-2
waliwo ekibinja ekyajja wano ne kimenya endabirwamu. Wano Mutenya kati yemudde Bamala nti bamugye ku lukalala banavuganya kubanga tannaba kuweza emyaka 10 mu kibiina. Naye okuvuganya ku bwa president oteekwa okuba ng'obadde mu kibiina at least emyaka 10 oba memba wa National Council emyaka 5. Richard Ssebamala yafuuka memba wa National Council eggulu ng'ennaku z'omwezi 19 Septemba 2020. Emyaka 5 gijja kuwera mu Septemba omwaka guno. Ebyo nga tebinnabawo Ssebamala ne Dr. Lumi Bayiga batuuze olukungaana lw'amawulire ne babaako ensonga ze bataanyiza. Bwe ntandise okukozesaako katono ke nnina ate Mao n'atya nnyo. Nsaba okkakkane twesange mu box. Naye kimpa amaanyi kiri ekintu kimu nti bamemba be tutuuseemu balina obumalirivu okukyusa. N'okuzza ekibiina we basobola okufuna omuntu gwe basobola okwesiga. Joseph Setimba yakusakidde eggulu nkulaawukede TV. Ate ne bannakibiina kya NRM bawanyisiganyiza ebisongovu nga basinkanya akuli ebyokulonda mu kibiina kino Dr. Tang Odoy ku byokulonda ssentebe wa district Sembabule gye biggweredde nga n'akalulu akabadde kalina okulondebwa tekakubiddwa. Akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya LM Dr. Tang Odoy yasanze akaseera akazibu okutabaganya bannakibiina ky'NRM bavudde Sembabule abagenzi ku kitebe kino okulaba engeri akalulu akukulonda ssentebe wa NRM wa district bwe kanaatambula. Okuvuganya ku kifo kino kuli wakati wamu n'amagye yaganyuka Meja General Finance Katirima ne Minisita omulezi by'obulamu Ajat Hanifa Kawoya. Ono ayina Sodo Godfrey Kaguta ategeeza nti okulonda ekifo kya ssentebe wa NRM Sembabule kusaanye kuggibwawo enjuyi zombi zifune obuweerero. So either we go and vote for those other structures and give chairmanship, I don't know. But we as Sembabule, we have to go to Nambole. We cannot suffer for only because of 2 people. Wano Mbaka Theodose Kikuba zinoomo kubali ku luvuga government bekabyaye nga kuyinziddwa baddala yakyuka n'akisa muna NRM kakongoliro. Mwezimba mu kyalo ky'Ekamuli kubwaki wali mu register ya kumweke media The president has been talking about bus. When you stop a bus, you ate and the bus continues. The bus doesn't stop if you don't stop the bus. Man right now was the one who led the campaign of Honorable Namu, but he's now direct to NRM supporting the Yuma from the candidate of NRM. Why do you blame him when we teach the very big fish? Yemeja General Katirima alumiriza tino okulonda olwokutano Mbaka Ssekikubo yamaze dda okukunga abantu bayisa abayaye kuva mu kibuga bagende batabangula akalulu. But also I have information that Honorable Ssekikubo has organized 8 from Kampala to go and disrupt elections without people jumping to issues and leave the core issues, as you are seeing. But now the question was, how did this registrar end up at his house? This is something you want me to talk about. But those are the facts. Yes, into our center of NRM Mugwanga, Ajitwa Kiganda Sonko, ayogedde obuzibu buve Sembabule. Nti omuntu atwala obuvunaanyizibwa bw'ekibiina wano y'aba agenze mu parliament, teriyo opposition mu bitundu ebyo. Olukiiko lw'edde bannamagye bombi bawera ku Ssekikubo Ssekikubo ne Hanifa Kawoya mu Sembabule. Batiridde ddala ani abatidde Honorable Hanifa atidde akalulu agenda kumusiiga. Honorable Ssekikubo atidde akalulu agenda kumusiiga. Balina buli bwa musuubi esaawa yo nabo banaleeta banaateeka olunaku lw'okulonda kijja kujja kuba akalulu tuyisembe tuwangule obululu bwaffe. Aladde Sembabule Jean Francis Kagayi ategeeza nti okulonda ku Lwokutaano si kwakubeerawo nga bakulinda okusala okw'ekibiina. Olwaleero luno essaawa zino okulonda kuyimiriddemu bwe tulinde ebbaluwa ya Dr. Tang Odoy bw'ejja enkya ku Lwokuna kyonna kyonna abeetugambye kyetugenda nakyo. Robina Nantale yakusakidde eggulu nkulaawukede TV.
ate bo abatesitesi b'ebikojjoko ebyokujjukira abajulizi ba Uganda ku ludda olw'abakristaayo aba Northern Cluster basatira olw'ensimbi ezitannabawera kubasobozesa kutegeka bulungi mukolo guno. Bano balajjanidde gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo basobole okutegeka omukolo nga bwe baaguteekateeka. Bulambale tutuke ku lunaku olw'okujjukira abajulizi ba Uganda olubeerawo bulinga 3 Juni abatesitesi ab'omwaka guno ku ludda lw'abakristaayo nga be b'obulabirizi mu bukiikakkono bw'eggwanga kiyite Northern Cluster nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Namugongo basatira olw'ensimbi ezitannawera ze beetaaga okutambuza obulungi ebikujjuko nga bakulembeddwa omulabirizi w'eggulu the Right Reverend Geoffrey Luwum bakubidde gavumenti omulanga okutuukiriza obweyamo bwe yakola okubawa ettundutundu ku buwumbi obubiri n'obukadde bibiri ze beetaaga. We do not have all the finances that are required. However, we have got promises from government that the budget that we submitted to them and which they committed to fund will be availed as soon as possible. Tokagumiza nti enteekateeka ziri mu giya nga abantu ne kampuni ez'enjawulo zakkiriza okubawa ebintu ku mabanja nga balina In the meantime, we have made arrangements with service providers to be able to begin to do the work that needs to be done, in the full hope that government has never lied, and we don't think they will lie this time around. And we are hoping that any time this money will come into our accounts, and then we'll be able to meet our obligations to every service provider that we have engaged. Asimya abakuumaddembe olw'obukuumi obubaweereddwa mu ngeri ey'enjawulo naddala ku nguudo abalamazi abatambuza ebigere gye bayita okuva eggulu nga baasimbula 300 naye nga kati baweredde eddala 979 oluvannyuma lw'abalala okubeegattako we twogerera abatambula batuuse Matuga ku lw'ebbombo nga basuubirwa okutuuka e Namugongo ku Sande ng'ennaku z'omwezi lumu. We are hoping that the foot pilgrims will arrive at St. Peter's Naguru on Friday 30th. They will arrive there probably in the evening, and then on Saturday they will have a time of rest, settling down to be able to make it here on the 1st. That is if everything goes according to plan. Bataddewo n'abakugu mu byobulamu okuyambako abafunye obuzibu n'okubagolola ebinywa. There is a health camp around here for everybody who will be turning up here. Should you feel some health challenges, we would like you to visit the health tent. Ebikujjuko by'omwaka guno byakutambuzibwa ku mulamu ogugamba nti okugeegenya Katonda ng'okola ebirungi ng'okusaba kwakulemberwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo era omubuulizi w'olunaku alibeera Ssaabalabirizi eyawumula Henry Ruko Rombi. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate bo abalamazi abavudde mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga batuuse e Matuga era ng'olunaku olwaleero bawumuliddeko ku kanisa eya Lwadda Church of Uganda. Mu bifo gye bayise basanze abantu baabeetegekedde dda okubawuubirako. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo ensi yeetegera okuza olunaku lw'abajulizi olubawa buli 3 omwezi ogw'omukaaga okuwawakanako ne bulijjo enguudo zonna ezigenda n'okuva ku kiggwa ky'abajulizi tekuli kosaawa emu yennyini abalamazi abavudde eggulu basimbudde okuva ku kanisa ya St. John's Church of Uganda Namaliga esangibwa ebbombo mu luweero okwegera mu lugendo lwabwe lubatwala ku Uganda abajulizi Namugongo. Abalamazi bano basoba 200 nga bye bali mu kibiina ekisooka nga kino kyavudde mu bulabirizi bw'Ennebye ne West Nile. Tulaga n'ekitiibwa kya Katonda kirabisiddwa era tukkiriza nti nno omuwendo gwe bawaddeyo olw'okubanga balaga ekyo kukkiriza kwabwe kye kiraga Katonda tusaba Katonda ayongere okubasinkana Katonda ayongere okusitula obulamu bwabwe bw'okukkiriza. Bano basimbuddwa omusumba w'ekkanisa St. John's Reverend Nathaniel Kaparaga wakati musanyu n'ebyokwerinda ebibadde by'amaanyi nga kulemeddwamu egira PDF ne poliisi. Bayingidde mu byafaayo
ebyangerikani church oba ekanisa ya Uganda nti emyaka gibadde giyiseewo kumpi nga 68 bukyanga basemba okulabika nti bakola ki nti bukyanga bakulemberamu olwamu okulwamu olw'okuba omuddemu mu bitundu ebimu kuba ku kibalya n'oluvannyuma baddamu ne batambula bakeera ne babeera ng'ate batambula mu bifo ebimu gye bayisa abantu obwedde abalindiridde ku mabbali g'enguudo nga baweddwako babawayo ku byokulya ng'amenvu amazzi so nga balala bawadde ne ssente nga bagamba nti baagala nabo banoge ku mikisa gy'abajulizi basabira omukisa batuuke bulungi nange bansabire yadde sobodde genda batuuke bulungi batusabire naffe tubeere bulungi abamu ku balamazi okutina abaliko buli banyonnyodde ensonga ez'enjawulo zetwala Namugongo omuli n'okusaba abajulizi okutulimbiira z'obulamu bwabwe abantu bwebaffe bali ennugu naye njagala Katonda aleke nnyo nsi tindibe n'endugu eyo bw'obanga osaba Katonda ne weegayira Katonda naffe twagala kyaki yaffe zimuke Eric Mujabero ng'atambulira mu kagaali nga ku mulundi gw'okubiri okulamaga agamba nti Sala ku luno gy'asaba abajulizi okufuna obukadde 9 okugula akagaali ak'amasannyalaze wabula nga mu kiseera kino alinako emitwalo 3 one who sell those electric bike they are saying the good one is from 8 million to 13 million but are planning at least we can get the one of 5 million is enough for me. Yeah, I want to buy what I can afford. azikunukiza okubeera saamusaamu abalamaze bayingidde akabuga k'ematuga wakati musanyo olw'emirimu ne gisanyalako otadde n'akalipagono k'ebidduka okweyongera olwo batuuse kanisa y'Irwadda Church of Uganda erwaniziddwa abakristaayo era ne bakuŋŋanya muwema bwaguge yabateekeddwa ekiwayo ekibinja okuva Fort Portal ne Kasese kituuse Kienda Mityana bazzi batambula nga balitufu ddala era tebabadde bakoowo abamu bafunye amazzi ne bozza ku ngoye ne bafuna ekyokulya essaawa zonna eziseeko buli kaseera babaddewo ekibinja ekituuka ate ng'ekirala kisimbula abavudde Fort Portal baweereddwa ambyulensi ebagobererera ng'ebadde mu buli kimu Nikusiima Honorable Asaba Brian, Nikusiima Honorable Alex Runda na Honorable Linda Aida bakuyambireho mu ambulance no mu byentambula byonna. Waliwo n'ekirinyi ekivudde Mutukula ng'akikuddde musomesa Tom Sempigi agambye nti bagenda kusooka kutoola ebigo by'abajulizi byonna nga tebanatuuka Namugongo. Kati tugenda Nswanjere ate tuve Nswanjere ate tugende Nalukolongo ate twetooloole mu Kampala buli mujulizi waayo kisobola okuba nga tutuukawo. Ekindi abakrisitu abegattira mu kibiina ky'abajulizi ky'Amatazi Gayiro bekozeemu omulimu ng'abasiibye wano nga bayambako abalamazi mu bintu eby'enjawulo ng'okubawa ebyokulya amazzi ag'okunaaba n'ebirala. Tugezaako okulabirira bannaffe abalamazi abatambuza ebigere nga tubategekera ekyokulya ekyokunywa n'obujjanjabi obutonotono obusoboka. Ekira wasibuka abajulizi okulinwa abawagale era we yattirwa Lukabana Bakinto Matiya Mulumba atambuloza ekibuuka naye avatamu Mityana. Twenyumiriza abajulizi bana bonna okuva naddala wano Mityana batusanze abajulizi abasatu ne batulaga nabona bye baakola naye engeri gye baafaamu. Pius Kyanda Gyona Mitane Luka Kajire bakusakidde eggulu eno kwa Bukedde TV. Kitundu kyaffe ekyakubiri ekyagataliiko nfuufu nyongera kukwaniriza gwe gw'entambula naye nawe yakatweyongako nsanyuse nnyo okutulaba ate nga tugenda mu maaso n'okutuusaako emboozi ez'abajulizi olunaku olwaleero tukulaza abo abasibuka mu ssaza ery'erugazi erigenda okulemberamu ebikujjuko by'omwaka guno ku kigo eky'Abakatoliki. Esaza erugazi erigenda okulema ebikujjuko by'omwaka guno ku kigo ky'Abakatoliki gegamu kugasibukamu abajulizi ba Uganda bafiirira eddeene. Abajulizi abasibuka mu ssaza lino kuliko Ponsiano Ngondwe ow'ekika ky'Ennyonyi Nyange ng'ono azaalibwa buli omu mu Kyaggwe Mugumbola emu y'ekyampisi wasibuka n'omujulizi Mukasakirwa Wanvu ng'ono yeewandiga era asibuka mu kisomesa. Olugendo lwaffe tutandikidde maka g'omutaka Francis Salambaziira ng'ono mukulu w'ekika ky'Ennyonyi Enyange
okusira ku toposita naziwa manyina w'omutaka Mbazira Ponsiano Ngundu wano yakulira ng'azalewa ne jjajjaabwe Mikaili Zinabalasi Kanyonyi nga kitaawe ebirenge Kagwa. Ponsiano Ngundu bazaaligana ne jjajjaffe omutaka Sirasi Bakusajjira Mbazira eyali azaala taata waffe Mikaili Zinabalasi Kanyonyi. Kati nga mukyo Ponsiano Ngundu yali muganda wa jjajjaffe Sirasi Bakusajjira nga taata waabwe y'omu baali bamuyita Birenge Kaggwa. Naziwa agamba nti mwaka 1968 Kalidinaali Emmanuel Nsuuga yalaga obufu bw'okuzuula ensibuko ya Ponsiano Ngundu yatuukako ew'omutaka Mbazira n'amuluviira ku ntono. Kalidinaali Nsuuga yajja kuno ku bulimu mu mwaka gw'68 najja awo ng'anoonya omujulizi Ponsiano Ngundu wasibuka. Era mu mwaka ogwo taata wange omutaka Mikaili Zinabalasi Kanyonyi n'awaayo ekitundu ku ttaka lye n'awaako bazimbeko ekijjukizo kya Ponsiano Ngundu. Gye byaggwera nga muwadde ettaka ly'obutaka erikulungiza mu 8 akati gwe kuli ekigwa ky'omujulizi Ponsiano Ngundu nga kiri wansi w'essaza eryerugaze. Eno wano we tuli ye kereziya eyasookera ddala eya Ponsiano Ngundu eyasookera ddala nga bamaze okufuna ekifo kino mu 1968. Kyokka naziwa si mumativu olw'engeri y'akasuuba ekigwa ky'omujulizi Ngundu ekikulakulanyizibwamu. Era nsaba kyongeremu amaanyi nawano ebuli mu bazimbewo kereziya era nkubira ne gavumenti omulanga ne bannaddiini bonna Ponsiano Ngundu tumuzimbire wano ekijjukizo wabeerewo kereziya kuba kati waliwo essomero. Nga bw'okiraba kyaba kirungi nnyo kubanga bakikulaakulanya nga bw'olaba Munyonyo nga bw'olaba Namugongo yennyini kuliko. John Bosco Simbuya nga ali musomesa w'eddiini mu kisomesa kya Ponsiano Ngundu aliko byannyonnyodde. Ponsiano Ngundu bwe yazaalibwa wano ku bulimu ku mirembe gya Kabaka Nteesa Omubereberye baabasiiga babiri Stanislas ne Ponsiano Ngundu mu lubiri ewa Kabaka. Ponsiano Ngundu yali mugalagala wa Kabaka era nga be bakuuma ekyoto kye bayita Gombolola. Waaliwo ekiwendo nga Kabaka amulagidde agende ng'asolooza mu Kyaddondo buli kiraalo ente emu. Naye mu butanwa naye bw'atamanya n'embeera yonna gye yalimu Ponsiano Ngundu yagenda n'asolooza ente mu kiraalo kya Mukaajanga ente emu. Mukaajanga n'anyiiga nnyo era n'agenda waabe wa Kabaka. Kabaka n'alagira Ponsiano bamutwale bamusibe mu kkomera. Ne bagenda bamugalya mu kkomera lya Mukaajanga. Era eyo ekiwendo ky'okusalira abasomi nti kituuse we bagamba nti ne Ponsiano asoma abadde agenda n'asoma eddiini enkatuliki ekiro tye naye bagende bamukole ki bamugjeyo. Mukaajanga bw'atuuka akawungeeza ako n'akwata effumu ng'akudde effumu n'amubuuza mpozi naawe oli musomi ti oyogedde ndi muki ndi musomi. N'akwata effumu n'amufumita era mu kumufumita n'agamba ha nga omubiri gw'abasomi effumu liguyingiramu ng'eriyingira mu muzigo. Kati awo n'alagira abambowa bamutemeeteme Ponsiano Ngundu obufiififi era bwe bati Ponsiano Ngundu ne bamusalasala obufiififi ne babusuula awo ettaka Jjunge Munyonyo we bayita ekyamula awali omusaalaba awo baamukola ki we baamutya. Obufiifi bonna bagenda nga bumaaso ekifo kyonna ekiri awo paka awazimbwa kereziya. Yerozi naziwa tunnyonnyodde ebbugumu eribeera omukolamanga ku kiggwa kino mwezi ogwa Novemba. Bizinesi zibeerako nnyingi nnyo ezimerako ku biseera by'amalamaga era abantu bamala ennaku nga 3 nga basula bakola basula batunula basiiba bakola basula bakola nga tebawumuddemu nga tebeebaseeko nga bakola. Ku kiggwa ky'omujulizi Mukasa ngono ekyenjawulo ekirondi kwe kuba nti ye mu kifo kitewali nkulakulana yonna okuleka emiti egyakalitunsi egyasimbibwawo okukuuma ettaka ku basaatuusa abaali beesomye okulitwala. Ono atudde ku luzzi lwa Kiruwa Wanvo kwe yakimmanga amazzi nga lwolekedde okusaanawo. Wano omujulizi Mukasa kiri awawanvu
we yakimanga amazzi ne bakadde be. Henry Nsubuga yakusakidde ggulo ku Lwabukede TV. Akadde ako kemutuwadde tukeyanzizza nnyo. Tugenze mu programu ekyenkya ku ssaawa 6:30 wajja kubeera agataliiko nfuufu mu ttuntu ku ssaawa 1 agabuutikidde ate oluvannyuma tudde ku ssaawa 4 n'agataliiko nfuufu. Musibe bulungi mweraba.